الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه أما بعد baganda bange twatuuka ku kigambo ekiyitibwa okusiiba okwa sunna naddala okusiiba kyetwalaba okwa Daawuda alayhi salaam ne tugamba nti okusiiba kwa Daawuda kwe kusinga era Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti tewali kusiiba kukola ki kukwenkana tewali kusiiba kukola ki kukwenkana era n'atugamba nti olitakola ekitali okwo olitakola ekyaki ekitali kusiiba okwo netugamba nti bakuŋŋaanya okusiiba kwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama era nga kwonna bw'okutuukako kukola haafu ya mwaka ekitegeeza nti bw'ogenda okukola percentage Nabbi yali asiiba olwaleero enkeera n'akola ki enkeera n'alya olwaleero tweyongerayo nga tugamba nti okusiiba kwa Daawud alayhi salaam twagamba nti kwe kusinga ne tuwa ensonga nti yali yawa omubiri gwe right yaago ne Katonda n'amuwaki n'amuwa right ye kubanga njagala mukimanye nti ibaada ku nsi teriiyo emu yokka yakusiiba wadde ennungi ate waliwo ibaada endala ezigiyimirirako gamba waliwo ne ibaada endala nga yo ey'okusiba ekola ki eyimirira kuli for example nti waliwo ibaada y'okukola ne bwe kuba kulima ate omuntu bw'anaasiiba buli lunaku ayinza okukalubirwa okulima buli lunaku ate nga tugamba nti atalina kyakulya takola ki ekitegeeza okusiiba kuyimirira nnyo ku kukola ki ku kulya kitegeeza nga waliyo ibaada nnyingi nnyo ze tuteekwa okukola nga ibaada teri emu eyakusiiba kakati buli lw'obeera ng'ogenda kubeera nnyo ku ibaada y'okusiiba ng'ate olina ibaada endala z'ogenda okulinnyirira kiba kitegeeza nti toli mubazi mulungi obusiraamu kyebuba bukugamba nti bw'osiiba olwaleero enkya kola ki ziri ibaada endala zisobole okukola ki okutambula era Abdallah mu hadiisi ya Saidi mutabani wa Mansur Abdallah ibn Mas'ud baamubuuza nti naye ng'osiiba kitono nnyo Abdallah ibn Mas'ud sahaba mulamba banne baamubuuza nti naye gaayigwe mu basahaba bonna abasinga hadisi ntuufu eri musnad Said ibn Mansur sunan Said ibn Mansur Abdallah ibn Mas'ud obambuuza nti okusiiba kwonga kutono tusiiba nnyo nti buli wamanda osiiba buli lwakuna osiiba nnaku njeru okusiiba kutulaba kuki okukompeyaringa ku basahaba abakola abasigadde n'abaga nti munveeko mukole ki munveeko okusiiba kukendeeza ku kusoma kwange kukendeeza kuki ku kusoma kwange ate njagala nnyo okusoma kubanga okusoma kusinga okusiiba empeera mulaba abasahaba entegera yabo kubanga ku lwaki okusiiba kukendeeza kusomako kubanga ffenna tukikakasa bulungi nnyo nti obwongo butambulira ku julukosi kati obwongo obubeera nga butambulira ku julukosi kibeera kitegeeza nti julukosi buli lwakendeera okutegeera kw'obwongo kuba kukola ki kubanga julukosi bwaggwamu okutegeera kw'obwongo kukola ki kugweramu ddala ate nga kitegeeza nti uwaasi nga bugenda gulukosi akendeera n'obwongo bugenda bukendeera ate Abdallah ibn Mas'ud kyabaga nti nze munveeko
mwabasiiba musiibe kubanga nze nfuga okusiiba kwammwe nze mbasomesa n'okubasomesa nti luno balusiiba ate nze nyina okusoma ennyo mwe musobola ate okusiiba ennyo kati mwaba talina mandeeti yakusoma mwe mukole ki musiibe nze asome ennyo mundeke sijja kusiiba nnyo olaba sahaba we balina hikima ey'amaanyi fe olwaleero bwe buzibu bwaffe bw'oba okola ibaada emu oyagala buli musiraamu gy'aba akola ki era oli bw'atagikola olabira ddala nga si muki nga si musiraamu mulungi kyekituleetedde obuzibu bwe tubeerako ne ibaada gy'onyweza oyagala buli omu gy'aba akola ki gy'aba anyweza naye ng'ate singa ffenna twanyweza ibaada eyo oyinza okusanga ng'ate naawe gwe twalisobodde kuginyweza bw'obeera nga gwe oyagala nnyo ibaada y'okugenda mu muzikiti you get my point kati ate n'osiiba mu muzikiti kimanye nti abaaguzimba senga baasiiba mu muzikiti ne batagenda ku ibaada yakukola tewalifunye woosiiba gwe okubeera mu shelta y'omuzikiti wateekwa okubeera nga waliyo abakola ne basasula n'amazzi gwe n'ogenda n'otawaaza amazzi ago n'ojja n'osaala bw'oweebaka mu muzikiti waliwo kapeti gy'agala okwebakako abagula kapeti balina kuba bweru nga bakola bafune sente bagule kapeti ati gwe wojja n'ogaa nti wallahi okusula mu itikaafu ye ibaada esinga yahe waliwo omusajja ng'agenda kusula ng'akola ali ku lugendero agenze kuleeta maali asuze mu nnyonyi asuze atudde agenda China naye ng'akakasa nti wallahi China gye ngenda nsaba Allah ngenda kuleeta kapeti y'omuzikiti gwaffe get the point kakati yagenze kuleeta kapeti gwogyebakeko olyoke owoze nti wallahi abantu tebalina ddiini basula mu nnyumba zaabwe nga beebase emizikiti gya Allah tebagisulamu naye nga gwe wagenze ogusulamu nga guliko shelta yagitaddeko yasuze akola kale kitegeeza ibaada za njawulo buli omu arispektinge ibaada yani ya munne biringa kusoma nze mpa ekitiibwa buli asomye siringa baga nti owa sayensi gwe mpa ekitiibwa no buli omu muwe kiki ekitiibwa kubanga oyinza okusanga ate ayasomesa oyo wa sayansi ye si waki si wa sayansi tica you got a point adi bintu bingi nnyo nga tebiyinza kubeerawo okujjako nga waliwo abantu abalala sayansi okubeerawo wateekwa okubeerawo watali baki basayansi bawanirire bali kati buli kyonna kirina ekiki kitiibwa kyayo teri factory ekola basayansi nga terina ba arts balooya erina abaki era siga eddamuzi lyerifuga singa president abeerako ekiki so sisiga sawo tebayinza kugandi bannange pulezidenti abaddeko ekizibu you get my point tuleeta akulira mulago yagira afuga tuleeta akulira ki sigaddamuzi sebo wa sayansi oba wa art pure arts tetujja kutwala ba engineer bafuge parliament twagala nnyo ba arts bannamateeka betwagalayo kati ate awa parliament n'owesiga eddamuzi be bafuga eggwanga senga wabeerawo ekiki ekizibu kyonna kati ekitegeeza buli omu tulina bwe tumukola ki bwe tumwetaaga ye fomula nze gye mmanyi buli omu tumukola ki tumwetaaga tetuyinza kuwangaala ng'ono taliyo ng'oyagala kukitegeera kwata onyweze ekikonde kyo bw'oti buli omu akinyweze jjako akagala akamu kano akasembayo obutono olaba oba obunywevu bukyaliwo era nyweza buba buweddewo toyinza kunywegezaako onyweze nnyo nga kano okawanise nga tikaliiko you can't one hand can't clap ne bwoba olina amaanyi gatya girina kubeera emeka ekitegeeza walina okubeerawo omusajja n'omwami amaka okutambula ekitegeeza walina okubeerawo arts nowaki no sciences tusobole okutambula buli omu tumwetaaga era buli omu ali very crucial nze ye ndowooza eyange simanyi naye nze saasoma sibimanyi
ombuuza oliwo arts oba wa sciences sirina kyendi kati nze ekigambo kyange temukitwala nnyo mu ebyo wabula mutwale mwe muddeyo mwebuuze nti kituufu tuli ono ali important n'ola ali important mujja kulaba nga ekituufu kiri nti buli omu ali ki important. Kakati baganda bange kyenva ŋŋamba nti buli ibaada erivere kurusha tugyetaaga era kyova olaba katonda yatussaako ibaada ezo zonna okusinziira ku bubumbwa bwe yatuwa. Buli ibaada erina gweyangwira kyeyava azikola nga seemu nti yakusiiba. Waliwo omuntu ng'ayangwirwa okusiiba naye wallahi bangi golabanga munnaddiini bamusaba ne biliyoni n'agiwaayo ku lw'eddiini naye nga wallahi okusiiba akoma mulamanzaani ne sita tagisiibangako nga tayanguyibwa kusiiba naye nga bw'omugamba okuwaayo ayinza n'okutunda ennyumba gy'alimu n'awaayo. Kati oyo ayanguyibwa saddaaka tumuleke naye tumwetaaga kubanga bitukosa saddaaka biki bingi. Waliwo ayanguyirwa okusaala wallahi ng'omusanga asuula asaala n'akaaba naye bw'omusaba nusu lukumi ntumira kye mugenda okukola eky'obusiraamu alayiranga bw'atalina naye ng'atudde ku billions and billions. Kati ng'oyo ayanguyirwa kukola ki kusaala so tayanguyirwa kuwaayo. Niwabeera omusajja ng'asiiba emmande ku lwokuna kuki naye nga wallahi oyinza ombuuza nti naye omaze ebbanga ki nga tosaala ku sunna gati ndowooza nakoma ku yidi bw'ebeera nga endowooza ey'abamanyi egamba nti yidi sunna weeri yeeyo sunna gye yakola ki gye yakomako naye nga wallahi asiiba naye nga sunna tazikola. Waliyo omuntu ng'ajja kwanguyirwa okusomesa abantu naye nga wallahi amala okukusomesa weeyo olukumi tayinza lukuwa. Kati buli omu katonda alina ibaada gye yakola ki yamwanguyiza. Kati tewasaanye kubeerawo ibaada affecting endala. Waliwo asobola ibaada kye bava bagamba nti eyongoddukana wa kiwagu. Kakati twagala nnyo abantu abasomi. Kati back at the point okusiiba okwa Daawuda kwali kulungi kubanga buli kimu yakiwanga ki yakiwanga right yakyo. Ntegerekese baganda bange nti abafu okusiiba omwaka nga sunna kiramulwa kitya kubanga Abdallah mutabani wa Amru kye yali akola ki kye yali akola tuli fenna. Abu Darda kye yali akola ki kye yali akola. Okusiiba omwaka kiramulwa kitya Islamically munfunye banagaga tulika okusiiba omwaka kiramulwa kitya. Tewali kubuusabuusa. Abamanyi beegatta nti okusiiba kwa Dawuda kwe kusinga. Okusiiba kwa Dawuda kwe kola ki kwe kusinga nga kwe kwokulya olunaku n'osiiba oluki n'osiiba olunaku olukola ki olundi. Naye kutegeeza kusiiba hafu yaki ya mwaka. You got my point? Kakati okusiiba omwaka kwo tugenda kukulamula tutya? Ffenna ne tukkiriziganya nti okusiiba hafu y'omwaka kusinga okusiiba omwaka. Okusiiba hafu y'omwaka kusinga okusiiba ki omwaka. Njagala tujjemu abamanyi kye baawukanamu. Ntegerekese kwagamba tulina okuzza ebbali tujjemu kino tusigale ne kali kakonko ke baawukanamu. Sibo kiri bonna bakakasa nti okusiiba omwaka okusiiba hafu y'omwaka kikola ki kisinga okusiiba omwaka omulamba. Olw'ensonga hadisi weeri nti okusiiba kwa Dawuda kwe kola ki kwe kusinga. Era nabbi n'agamba nti tokola okutali okwo. Pointi yange etegereka bulungi nnyo. Akati bw'okubanga kwe kusinga mu bulungi ntegerekese olwa hadisi gye twakola ki gye twasoma nti okusiiba okusinga obulungi kwe kwani. That's number 1. Number 2 tukakasa nti okusiiba omwaka tikwenkana kusiiba hafu. Tukkiriziganyiza nti okusiiba hafu kye kisinga. Kakati
okusiiba omwaka tekwenkana na haafu esigala nga yeekola ki yeesinga obulungi. Olw'ensonga nabbi yatugamba ntegerekese nti asiibye haafu yakola ki, ekitegeeza okusiiba omwaka si kyekisinga ate okusiiba bane nsagala munfune bwe muti okusiiba omwaka okusiiba haafu kusinga ki omwaka. Ntegerekese kakati ekyo nga kitegeeza nti okusiiba omwaka ate tekwenkana na haafu okusinga kutukumaze. Tulabye nti okusiiba haafu kwekukola ki kakati tuli wali nti okusiiba omwaka tekwenkana na kusiiba haafu yawula okusinga n'okwenkana. Munfunye bulungi banagaga. You get my point? Okusiiba omwaka tekwenkana tumaze okulaba nti tekusinga ki tekusinga haafu yeekola ki kati tuli ku point egamba tekwenkana haafu yeekola ki yeesinga. Ku lw'ensonga nabbi yalibadde atugamba nti okusiiba haafu musiibe ki nti yalibadde tatugamba nti haafu yeesinga, yali tugambye nti yenkana naki n'omwaka, naye yatugamba haafu yeekola ki, ekitegeeza tebikola ki tebyenkana. Ekyokusatu kyenjagala tumanye mu kukkirizibwa munfune mu kuba nti kikkirizibwa oba tekikkirizibwa byonna tebiyinza kubeera mubaaha. Kyentegeeza kubanga bikkirizibwa. You got your point? Kwagamba ekintu kiyinza kubeera sunna okukikola era nga ate kiri sunna okukireka. Munfuna philosopher ategerekese ekintu tekiyinza kubeera waajibu okukikola ate ng'era kiri waajibu okukireka. Wateekwa okubeerawo kyetuyita rajiha ne marjuha. Wateekwa okubeerawo ekimu nga kituufu ekimu nga si kituufu. Igade boy ibada teriyo nti okugikola kiri sunna ate n'okugireka kiri sunna. Teri ibada bwetyo nti oba okugireka kiri waajibu n'okugikola kiri ki teri ibada efaanana bwetyo. Kyentegeeza nti okusiiba omwaka tekiri mubaaha nti ate era n'okusiiba haafu kiri mubaaha nga byenkana mu bwa mubaaha. Oba ategerekesa bulungi nnyo? Munfuna bulungi banagaga? Philosopher ali awo ategereka. Hayadi Ibn Qayyim al-Jawzi bwe yali abitotola olabira ddala nga philosopher gwakozesezza waki alina akitabo kabita Zaad al-Ma'ad fi hadi khair al-ibad muzingo ogwokuna mwe yabitotolera bulungi bwatyo biri fane kwegamba naye nga bwongo naye nga naawe okiraba. Okusiiba omwaka tekuyinza kusinga haafu kuba nabbi yatugamba haafu yeekola ki ate tekuyinza kwenkana kubanga teyali tugambye haafu yeesinga, yali tugambye nti byonna bikola ki byenkana. Ekitegeeza haafu yeesinga bw'eba yeesinga ekitegeeza esinga ki fuulu. You get my point? Ate tebiyinza kwenkana mu kukkirizibwa kubanga teri ibada eri bweti ng'okugireka kyekimu n'okugikola kyekimu. Eteekwa okubeera ng'okugireka either wansi ng'okugikola yewaggulu oba okugikola yewaggulu okugireka nga yewansi. Kati teri ibada eri rajiha okujjako ng'emwe nti rajih wa rajih oba marjuh ne marjuh. La, rajih wa marjuh, emwe eri wansi emwe eri waggulu. Ntegerekesa baganda bange? Kakati ekyo nga kikulaga nti haafu yeekola ki yeesinga mu mbeera zonna. Olwa hadisi yeesinga era olwa hadisi tebyenkana era olwa hadisi byonna tebikkirizibwa kyekimu kiri kisinga. Ntegerekese bulungi banagaga? Tuli ffenna banagaga? Munfunye bulungi? Allahu akbar. Seka kaketi philosopher omulaba kakati bwe tumala okukitunuulira bwe kityo nti haafu teyenkana era fuulu teyenkana na haafu era tesinga haafu era tebyakkirizibwa kyekimu. Bwe tunoonya nti oli bw'asiiba omwaka
tukiramula tutya? Munfunye bannagaga, munfunye. Bwe tutegeeza okusiiba omwaka baganda bange, tetutegeeza nti asiibe n'ennaku ezaaziyizibwa. Tajja kusiiba za Idi 2 era n'ennaku z'okwanika ennyama tazikola ki? Ennaku ziri 5 ezitasiibwa. Idi 2 n'ezaki? N'ez'ennyama mmeka? 3 eziri haramu okusiiba, siba kiri? Kaakati bwe tugamba okusiiba omwaka, saagala ondi orizoninge ng'ogamba nti omwaka tigukkirizibwa kubanga tajja atayinza kugusiiba, mulimu ennaku 5 z'atakkirizibwa kola ki? Ekyorede tukijjamu tetukyogerako. Bwe tuba tugamba okusiiba omwaka ekyo tukiriimu. Kiringa bwe tugamba nti oli asiibye omwaka ne tubala omwaka timuyingiramu ekiro. Naye tukirizoninga nti tasiibye mwaka kubanga ekiro yalidde. Mwe mukola omwezi mulamba ne babawa salari, naye ekiro mukola. Ne ku wiikendi timukola, n'ennaku enkulu temukola. Naye ndowooza nti omusajja nababalira ogenda okulaba nga omwezi oyinza okuba okola ennaku 10. Kakati back to the point, njagala tujjemu bwe tugamba era kyova olaba Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yali yakozesa amagezi ga waggulu nnyo. Noonyeza mu bitabo bikyambuzi bikyakoze ki? Sinnazuulayo kitabo kikyogerako, naye ate singamba nti tekikola ki? Tekiriyo, kuba sisomye ebitabo bingi. Naye kikyambuze, wabula ndaba nti yakozesa amagezi ga waggulu nnyo. Yakozesa amagezi gaki? Ga waggulu nnyo. Nze nti okugamba nti nkizudde bwe nti buteekwa okuba nga waliyo ekitabo, naye nze obwongo bwange tebunnagwa ku kitabo kikyogerako, naye nze bumpimira ni bugamba nti yeeye ensonga ku lwaki Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti bw'osiiba Ramanzaani ennaku aga n'oyongerako ennaku 6 eza 6 obeera obalibwa nti osiibye omuki? Kakati ng'ate tumanyi mu Kulaani etugamba nti ajja n'ekirungi kimu Katonda amuwamu ebirungi bimeka? 10. Kakati bw'ogenda okubala 6 zivaamu mmeka? Bw'obala Ramanzaani 3 muvaamu mmeka? 3 mu mmeka? Kati ate omwaka gulimu ennaku mmeka? Ekitegeeza 5 yazijjako kuziri ennaku 5 ze tutasiiba eza Idi 2 n'ezaki? N'ezokkalirira ennyama. Kubanga ojaga nti Nabbi yali tamanyi kubala mwaka. Omwaka gulina ennaku 365 n'essaawa 6 n'eddakiika 10 n'obutikitiki 9. Si bwe kiri? Omwaka bwe guggwako bwe gutyo. Kakati Nabbi yatugamba nti Katonda yatugamba nti ennaku 10 buli lunaku lulimu ebirungi bimeka? 10. Bw'ogenda okubibala ennaku 3 n'ennaku 6 oggwera mu 3 mmeka? 5 zino nizibulira wa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ndaba we zibulira weewano nti 5 tozisiiba. Bwe yali tozisiiba kubanga ennaku 2 eza Idi tozisiiba mu mwaka, n'ossaako n'ennaku 5 ezokkalirira ki? Ennyama. Zote zisiibwa bwe zivaamu n'odda ku 3 mmeka? Ku 3 6. Ntegeerekesa bulungi nnyo. Kaakati kye tuliko nti bwe tugamba okusiiba omwaka waliwo ebivaamu automatically era tetubyogerako. Era bwe tugamba nti omukazi yasiiba omwaka mulamba tetutegeeza nti ennaku z'abeera muheevu asiiba. Tekitegeeza nti omusajja oyo yasiiba mwaka era tugamba nti Abdallah yali asiiba muki? Mwaka. Abdallah yali sahaba amanyi nti Idi tebagisiiba. Tateekwa kubanga yali asiiba ki? Idi. Wadde ennaku ezokkalirira enki? Ennyama. Ati omwaka gwe bategeeza bwe guno ogubeera gumanyiddwa nti ennaku zo zaakusiiba, asobola okuzisiiba. Tetegeeza kiro, tetegeeza mukazi ali mu period, tetegeeza kusiiba ku Idi. Ziba zivuddemu automatically.
kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kakati ogwo omwaka gwe tunoonya nti okkirizibwa ogusiiba oba nedda naye nga zino zo zijjemu automatically ntegerekese baganda bange munfunye bulungi banagaga kakati ogwo tukubaganyamu enva nti abaffe bagusiiba oba nedda omuntu okkirizibwa okusiiba omwaka tewali kubuusabuusa abamanyi baayawukana mu kusiiba omwaka abamanyi baayawukana mu kusiiba omwaka mutabani wa arabi omumaliki agamba nti kitamwa ibn al-arabi al-maliki mazhabu ga maliki ye ibn al-arabi mutabani wa arabi wa mazhabu ga bamaliki yagamba nti kitamwa ne Dawuda Zahiri agamba nti kitamwa kwegamba benyogera ibn al-arabi ye mu maliki Dawuda Zahiri agamba nti kikola kitamwa ye yayitawo n'agamba nti kiri haramu Ibn Hazm yayitawo n'agamba nti kiri haramu tegerekese baganda bange Ibn Hazm Abu Muhammad Ahmad ibn Hazm yagamba nti kiri haramu okusiiba omwaka abamanyi abasigadde bagamba nti kikirizibwa endowooza ziri ssatu kitamwa kiri haramu kakati tusooke nga tugamba Ibn al-Arabi ne Dawuda Zahiri bagamba nti okusiiba omwaka kitamwa bwino gwe bwalina alaga nti kitamwa ye bwino Ibn Hazm gwe yeesembesa okugamba nti kiri haramu kakati okugaana okwagaanibwa okusiiba ennaku okusiiba omwaka ye Ibn Hazm aga nti okugaana okwo kwakuziiza kubanga okugaana weekuli ekisookera ddala bwino asooka ye hadisi ekulembedde nabbi yagaana Abdallah okukola ki okusiiba naga tokikola siba kiri ati yoyo owa Ibn al-Arabi kati nabbi kati muwandike bwe muti bwino asooka wabana abagamba nti kitamwa nti ki kubanga era yendowooza gye tusoose nayo bwino asooka nabbi yagaana Abdallah siba kiri kakati munfune bwe muti okugaana okwo bo bano ne bategeeramu nti nabbi yakitamwa Ibn Hazm n'ategeeramu nti yakigaana kubanga yagamba si kirungi era namuga tokikola ate bano bano baga nti okugaana okukikola kuno kitamwa kubanga abamanyi batyanga nnyo okukasuka ekigambo haramu ffe tutatya kukikasuka wano mu Uganda ekigambo haramu na bukafiiri ye ranki y'abasheehe ye sapa yaabwe mukafuwaza nnyo era muleeta nnyo ekigambo haramu abamanyi edda ne baswahaba baatyanga nnyo ekigambo haramu ne bwe kiba kiharamu nga baga kitamwa kubanga okutamwa kuvuga bibiri waliwo okutamwa okwa haramu n'okutamwa okwa bulijjo Katonda waga nti wakarraha ilaikumul kufra nti yatamwa temubeera bawakanyi okuwakanya kutamwa obuwakanyi buli haramu oba butamwa buli haramu kakati totya weewale nnyo ekigambo haramu yitako ebbali kiri kizitowa kiri kikola ki kinene nnyo era nga omukasuka omuliro
abantu bakasuka bannaabwe mu muliro. Ona amukase muliro olwoggulo n'amugjayo n'amuzaayo enkya bw'atyo. Kwegamba ekigambo omuliro tukizanyisa nnyo era senga twali balooya, senga twali balamuzi. Wallahi wamada twali busaze buli ddakiika. Oyagenda afe, oyagenda afe, oyagenda afe. Tugenda okweganga ensi yonna ekoze ki? Eweddawo. Musanga oluusi ekiteetaagisa kutta, ffe tukola ki? Tuleeta bwamada. Get my point. Tubeeranga abakyala. Abakyala omubajja oluyi. Kikyamu okuba abakyala temukuba. Nga tewali nsonga ntuufu. Temukuba. Ne wabeera nsonga musooke mubuulirire. Temukuba. Naye nze ndeese sinaariyo ebeerayo. Omukyala bw'omukuba oluyi bwaga wansi ye nga ajja na jambi. N'omuganda senga nange nakutte jambi ewalivuddewo. Wabula sigenda mukuba nkulaze sinaariyo eriyo nti temwanguyiza kukola binene nga wakyaliyo ebiki? Wakyaliyo ebitono. Akati abamanyi baga nti kitamwa butamwa. Ku lwa hadiisi eyo ekoze eki? Ekulembedde. Nabbi yakola ki? Yamugaana nti tokikola ki? Tokikola. Era bw'osiiba haafu kyekikola ki? Kyekisinga. Bwino owookubiri tuli ku bwino atulaga nti kitamwa okusiiba ki? Omwaka omulamba. Bwino owookubiri obeera ojeemedde Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga akugambye nti tokikola ki? Akati gw'ojeemedde Nabbi mu by'okusiiba ogondedde ani? Ibaada eyo ogikola otya? Anaagikulagidde ogikola. Ate nga yennyini yagamba nti bannange nze mbasinga okukola ibaada naye nsiiba n'enkola ki? N'endya. N'ensaala n'enkola ki? Ninneebaka. Mukole nga nze bwenkola ki? Bwenkola. Kati gwe bw'osiiba omwaka oba ojeemedde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati ate ng'omujeemera mu ibaada. Onoonya mpeera ate agambye nti empeera ziri mu kuŋŋondera. Siiba nga bwe nakola ki? Bwe nasiiba. Kakati ate gw'osiibye mwaka ye yasiibanga haafu. Ani nagamba mugoberere bye nakola ki? Bye nakola. Ntegerekese baganda bange. Kakati awo manyi ne bagamba Ibn al-Arab al-Maliki n'agamba nti la okusiiba omwaka kitamwa. Bwino owookusatu Nabbi yasabira bubi asiiba omwaka ate ng'edduwa ya Nabbi eyanukulwa. Nabbi yasabira asiiba omuki? Omwaka ate ng'edduwa ya Nabbi ekola ki? Eyanukulwa. Kubanga mu hadiisi ya Tirmidhi Nabbi yagamba nti la saama wala aftara. Tasiibye ate talidde. Tasiibye ate takoze eki? Talidde. Tasiibye kye bategeeza nti aga nti okusiiba kwe tekukkiriza bo kye baategeeramu. Si bwe kiri? Ate talidde. Tawadde Allah rayiti ye ate tawadde mubiri gwe ki? Rayiti yaago. Kati byokola obijjawa. Bannange ndi ku ndowooza ega nti okusiiba omwaka tukola ki? Tekukkirizibwa. Bwino gwe bakola ki? Gwe beesembesa. Sijja kubaga nti endowooza ngo baki wabula nze nkuleetera bwino gwe bakola ki? Gwe beesembesa. Era ekintu ekyo omuntu yalibadde takitunulira okujjako bwe tulikimalayo n'alyoka asalawo. Kaakati hadiisi ya Tirmidhi etegerekeza Nabbi agambye atya? Kitegeeza okusiiba kwe tekukkirizibwa n'okulya kwe tekuliiwo. Enjala emulumidde ki? Bwereere. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tuli fenna. Era mu hadiisi ya Abi Musa al-Ash'ari nedda tugambe nti
mu hadithi ya Ahmada tubisengeke bulungi bijja twangwira mu hadithi ya Ahmada Abu Musa al-Ash'ari agamba kubanga alimbadde ngenaga nti mu hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari Ahmad agamba kituufu naye si yesenka y'abanna hadisi naye nga kyo kituufu naye tubawe ekitiibwa banna hadisi tusenkenga obakola ki kubanga ne bw'oba owandiise looyo ayinza okubigamba nga byennyini naawe byowandiise naye nga gwe bbalooyo giwandiise ekiganda naye bo balina bwasenka kino kyekibalina ekisooka kino kyekikola kwegamba ensenka yaabwe era ne bw'aba ayogera looya bw'aba ayogera kiringa omuntu ng'amanyi philosophy bw'aba ayogera omanya nti ono muki munnamateeka amanyi amateeka so naye nga byayogedde bye bya bulijjo naffe batuba tukola ki naye ensengeka gyabikola ki era yebaliisa essente era byonna abibuuza gwe gw'obimubuulira si bwe kiri abikubuuza naye ye n'abikola ki n'abisengekana nti kansooke kino bambuuza nziremu bwe nti bambuuza kati ye omulimu ogugwe kutegeka ansa ze bayinza omubuuza mu bintu ebyo era bwebambuuza kino nziramu ki kyobola ndi goyinza omuwa ekinaga ekyo kireke tokyogera ng'alabye nti ansa yakyo teriiyo bwe banaamusaba ansa bwe banaamubuuza ayinza okubulwa ki nga ekyo tokireeta ng'akate gwe kyobadde oyinanga obujulizi obukulu naga nti tokireeta ekyo oluga nti lwaki sikyogere omusajja yankubye nga nti tujja kalubirira okuleeta obujulizi nti yakubye mu kifo ekyo tunaabujjawo ntegerekese kubanga naye oba n'agenda okukeberawo awawona mangu waawonye dda kyolabira mu bayologi bagamba oba okubakuba lubuto ate bagenda kukeberawa bwekuba neŋŋumya esigalawo kuba nooliirusala omuntu wakuba ekikone mu lubuto anaawe bakebera tebalina kye balaba yankubyanokuta kano katono akano ke kakola amakulu kano nimbalaba ge ogisune naye eveewo egere point era kyova olaba waliwo kati okukubagana empawa okuli wakati wa gavumenti n'abantu aba bulijjo n'aba opposition zaake yeekubye yeesunye bino yabyetaddeko buki bweteesigade point kakati bino omuntu asobola okubyeteekako kyentegeeza mbaleetera sinaali wakati ba looya nti bo bazannya ansa bazannya nga mumuzannya chanis tokisaba oyinza okulanga gwe obujulizi bw'obadde olina obwamaanyi gati obwo buleke tobuleeta bajja tusingirayo tuke nti musajja ono ategeeza nti bajja kusingirayo bajja kubuuza bati nga tolina ansa yakyo kati kambawo ekyokulabirako nali nkyali muto nani myaka gya secondary senga nali wakusoma Tyson bamuvunaana omuwala yagamba nti Tyson yamurepinga. You get your point? Naye looya wa Tyson yakozesa obukodyo balooya bwe bakozesa mu nsi yonna okuviira ddala ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bannamateeka bwe bukodyo bwakolanga ki bwe bakozesanga. Kyobola atugamba twagala nnyo munnamateeka n'omulamuzi alina experience than omuntu alina ebitabo ebingi. Oli bw'aba aludde mu kintu abeera n'obukodyo bwaki bwakyo. Nabagamba ku mulembe gwa Musa ne ku mulembe gwa Daud ne ku mulembe gwa Isa nabaleetako nga mulembe gwalimu omulamuzi ow'amagezi. Naye kati kambaleetere nti Sulaimaani alayhi salaam yategeera nnyinamu w'omwana ng'agambye taata we nti abakyala bano bonna bagamba buli omu agamba nti omwana wuwe, naye tukirize tubagambe nti omwana ono nga bwe mukaayanira mwenna tumusalemu buli omu atwaleko ekitundu. Mu butuufu nnyina w'omwana nga tayinza kukkiriza basalemu omwana we yaga ati muleke amutwale, biba byakusala mwana wange mumuleke amukoleki kubanga ozaayisa n'otakola ki n'otafiisa. Naye omukazi bwe yagamba muleke amutwale, Sulaimaani n'agamba taata we nti oyo yennyini mwana kubanga maama oli yaga ye
mumusalemu agati oyo agambye bamusalemu sitayinza kubanga yamuzaala oyo agambye nti bamusalemu tayinza kubanga yakola ki yamuzaala mulembe gwa Isa alayhi salaam musajja yajja n'akayanira ente omugagga ng'alina ennume n'akayanira ente ku kitundu yazaala n'agenda ne bakayana n'omwavu ng'omwavu yalina ente enkazi ng'omugagga alina nnume omugagga n'agaa nti akanyana kake kebazadde n'abulaibinga abalamuzi bonna ne bagusala nti akanyana kaki kake Isa alayhi salaam ku mulembe ogwo omulamuzi eyaliwo omugezi nga ne bagaa nti tugende omukulu w'abalamuzi bwe baatuukayo omulamuzi omugezi teyafaayo nga batuula ng'abaga nti naye ng'omugagga ali ku shuwadiru nti agenda okuwininga omusango kubanga bali abalamuzi yasinze naye saabalamuzi teyatawaana abaga nti mulowooza tunaalamula mu periods nyingidde mu nnaku zange ate nze bwe mba ndi mu nnaku zange sitera kubeera stable siramula bulungi mundeke bwe naava mu periods mulamula sajja omugagga mumanyi nti abagagga bo boogera ffiri kubanga mugagga essente azeemanyi omugagga n'abuuza saabalamuzi nti ssebe eno n'abasajja mulwala saabalamuzi n'amugaa nti ewammwe ente ennume bwe zizaala neene ewaffe abasajja bakola ki kati ng'ayagala kumutegeeza nti ente ezaala erina okuba nga erwala nkazi erina naba ati gwe okugamba nti ennume eyiyo yeyazadde akayana ng'ate ennume ekisajja tekifulumya musaayi obeera olimba naye bwe yakimuddamu n'amugamba nti ssebe eno ewammwe ng'ennume bwe zizaala n'ewaffe abaki abasajja balwala wallahi omusajja omugagga n'afuluma n'aga nti musajja omusango agulamudde ente aginzigyeko ne bagaa kiki nti ye kakati kyekyo nti abalamuzi balina okuba n'amagezi agajjayo hakki y'abantu era tolaba ffenna tugamba obusiraamu butugamba nti omuntu bw'alayira erinnya lya Katonda olina okukkiriza ne bw'abeera alimba naye ate omulamuzi alina okunoonyereza ennyo abantu tebeesiba ku ekyo okulyaza amaanyi abaki abantu alina okunoonyereza era ata oli bwe yajja ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu omusajja yajja n'agamba nti gundi oli enguzi n'amugamba nti Umar n'abagamba nti ali enguzi nti bwe muyita omulumiriza nti ye ne bamuyita amugamba nti omusajja oyo agambye nti oli enguzi kadhi n'agamba Umar nti ya khalifata rasulillah siryanga ku nguzi olinaga nti wallahi oli enguzi era nakuwa dinaari 10 bwe yamala okulayira nga ono alina kusirika omulamuzi n'asiriikirira naga musajja okunsibako omusango nga guno mukolere mulamuzi kubanga yali mugezi mulamuzi naga khalifa nzikiriza enguzi yo nagirya naye njagala asooka avunaanibwa omusango gw'okulimba nti ate kiki nti omusajja oyo yampa dinaari 3 so si 10 kakati avunaanibwa omusango gw'okulimba then nange nvunaanibwa ogwaki ogw'enguzi kati ate Umaru nga mu kulimba akuba emigga 4 ng'okulimba Umaru akuba emigga emeka la ilaha illallah sajja bw'awulira emiggo gya Umaru 4 naga nti ya khalifata almuminin omusajja oyo alimba samuwaako dinaari 3 namuwa 10 omulamuzi naga nti ya khalifa naalibadde nkulimbira ki ng'ate nze neeteeka mu matigga ng'ate nze nkubuulira nnyingi
Mika njogera amazima yampa dinaari 3 so si mmeka si 10. Sajja naga nti Khalifa omusajja oyo alimba okumanya alimba nze simuwangako na 10. Na withdrawing omusango. Kakati ng'ekyo kitegeeza nti twagala nnyo omulamuzi alina amagezi. Kakati bw'otunulira nga abasajja boogera ebigambo byabwe, Abu Musa al-Ash'ari bwe yabyogera byetaagamu amagezi. Abu Musa al-Ash'ari yagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, muwulire hadisi nti omuntu asiiba omwaka, omuntu asiiba ki? Maswama dahara, omuntu asiiba omwaka, buyiqat alaihi jahannam, awo wali obuzibu. Buyiqat alaihi jahannam, ekibatu kye bwati nti jahannama egenda kumufunza. Kakati hadisi egamba nti buyiqat alaihi jahannam, nti jahannama egenda kumufundirira. Omuntu akola ki? Jahannama egenda kola ki? Nabbi n'akola ki? N'asiba ekibatu kye bwati. Waqabada kaffahu. Era nabbi yagamba nti man saama addahara buyiqat alaihi jahannamu. Buyiqat alaihi jahannam. Waqabada kaffahu hakadha. Nabbi akola bwati omukono nti jahannama egenda kola ki? Kumufundirira. Niwajjawo ensiitaano. Niwajjawo ensiitaano. Hadisi bombiriri bagyesembesa. Abaganda bakkiriza ate nga ntuufu. Hadisi yo ntuufu. Hadisi ntuufu bombiriri bagyesembesa abagaana n'abakola ki? N'abakkiriza. Kitegeeza bajamhuru bali abasigadde tuganda abaga kikkirizibwa. Group ebbiri zesembesa hadisi eyeki emu. Katusooka abagaana. Abagaana bagamba hadisi egambye etya? Nti omuntu asiiba omuki? Omwaka. Ejja mufundirira. Nga bategeeza abakola ki? Abagaana nga agenda kubeera mu jahannama emunyige emufundirire nga obaga nti gundi ensi emufundiridde, ekitegeeza ebeera eki emunyize. Kati abombo nga baga nti omuntu bw'asiiba agenda mu jahannama. Ntegerekese. Era nabbi kyava akola ki? Olw'okubanga naye yanyigirizza obulamu bwe n'abusiibye omwaka mulamba. Naye jahannama kemufunze. Tegerekesa bulungi nnyo. Yanyigirizza obuki? Okusiba omwaka omuki? Yanyigirizza ibaada endala ezaalibadde zeetaaga okukolebwa omuntu ng'asiibulukuse.
ezeetaaga okukola omuntu nga tasiibye kati zonna ezo yazivuddeko kati ekitegeeza anyigirizza ibaada endala naye nga ekibonerezo ekimusaana kukola ki naye jahannama kukola ki kumunyiga. Munfuna bulungi nnyo tuli ffenna banagaga bwina waabwe mumulaba. Hadiisi ntuufu bwagyesembesa kati nzijeemu kwesembesa kwabwe kubanga bwina owaabali sinnaba kukola ki sinnaba kumuleeta era sinnaba kumwogerako. Kakati bw'otunulira bwina oyo yenna akulaga nti si kirungi kusiiba muki mwaka mulamba ku lwa bwina oyo kuba nabbi yatuuka n'okusabira asiibye n'amusabira bubi. Ntegerekese baganda bange kakati ekyo nga kitegeeza mwaka mulamba tuli ffenna. Kakati endowooza eyokubiri eya Ibn Hazm era bwino oyo gwekola ki ku ndowooza eyokumeka eyokusatu egamba nti okusiiba omwaka kikola ki kikkirizibwa. Ntegerekese okusiiba omwaka kikkirizibwa ku lwa bwino ono. Asooka basahaba bakikola basahaba bakikola bwino owokubiri basahaba bangi abakikola era bw'oleeta hadiisi Abu Hurayra yakikola Aisha yakikola ani ku kikulu kyabona nti basahaba bangi bakikola ki bakikola. Bwino owokubiri nabbi yagamba nti okusiiba haafu kye kisinga naye teyagaana kiri. Ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti omwaka bagusiiba. Kubanga yagamba nti bw'osiiba ennaku bw'osiiba lamanzaani n'oyongerako ennaku 6 obeera nga asiibye omuki omwaka. Ekitegeeza omwaka bakukola ki gusiibwa kubanga nabbi yagupimako era n'agamba nti bw'osiiba haafu obanga asiibye omuki omwaka. Hadiisi bwe zaatugambye kati ekitegeeza omwaka bakola ki bagusiiba. Aha bwino wakumeka gwe tugenda awedde. Owokuna nabbi yatugamba mu hadiisi ya Ahmada nti asiiba omwaka jahannama ekola ki hadiisi kyetuba okuwandiika jahannama ekola ki
twaga jahannam ogenda mukola ki tuwandiise tugambye tutya kye kinaatuwa amakulu gali nti asiiba omwaka jahannam akola ki agati nga waga nti okumufundira ega nti asiiba omwaka jahannam agenda kola ki kumufundirira nga kitegeeza Katonda agenda kunyiga jahannama ono abulemu faasi mwagenda nti Katonda agenda kunyiga jahannama kati jahannama okufunda jahannama ekoze ki efunze kitegeeza ejja kufunda nga takola ki nga talina kifo mwayingira Katonda agenda ginyiga oli abulwemu ekifo nti kati kitegeeza nti asiiba bali gye beesemesa nti omuntu asiiba omwaka agenda kuyingira jahannama emunyige bano ye hadisi yemu gye beesembesa nti omuntu asiiba omwaka jahannama Katonda agenda ginyiga ono abulwe ekifo muki mu jahannama kitegeeza si wakuyingira ki jahannama hadisi emu mulabe bonna bagyesembesa etegerekesa bulungi nnyo Katonda yanyiga bw'ati kitegeeza jahannama bwanyigibwa bw'ati nabbi yanyiga bw'ati ekitegeeza omuntu talina wakola ki ati booli bategeramu nti egenda kumunyweza balabaga nti talina wagenda kuyita kuyingira ki jahannama bonna bali kadise tuli fenna la ilaha illallah muhammadur rasulullah asajja balina obwongo na kaakati ekituufu kye kiriwa okusinziira ku bwino yenna kiraga nti okusiiba omwaka okusinziira ku bwino yenna kiraga nti okusiiba omwaka si kirungi nabbi teyalijje muntu ku kirungi n'amussa ku kyennyume kyakyo nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyalijje muntu ku kirungi n'amussa ku kiki kyennyume kyakyo that number era kati njagala kuddamu endowooza bwino nga wamwesembeseza era basahaba abaasiiba omwaka nabbi yabaziyiza era omu kubo yooyo kituufu naye nabbi bwe yagwangako n'ategeera nti ono asiiba ki yamukolanga ki yamugaananga ate okugamba nti jahannama ejja kufundizibwa nga taliimu ekyo kyalikoze nnyo senga tewali hadisi
kati ezigaana ze zituwa amakulu agali mu hadisi eyo nti gali agagamba nti ejja kufunda nga talina wayingira gaba gafudde kubanga waliwo gano agakola ki waliwo hadisi endala ezikola ki amakulu olwo agaba gatwalibwa gabeera ga mulundi ogwo gali agagaana kubanga hadisi weeziri ezikola ki tuli ffenna naam kati tolaba nga ow'ekitiibwa sipiika wa parliament bwe yali ng'akigaana ekyazaako okwekuba sirimu na byabufuzi naye mbirabanga bw'olaba games eziri awo nze ate tebinsanyusa wabula nze mba neewuunya abantu bwe boogera ne bwe bategeera kugamba ndabanga sijja kukyogera bubi naye nze bwe mba mpuliriza ab'ebufuzi ekisookera ddala nze nsooka kubeewuunyaako kusiriwaza bantu tulya ngaolabira nti abantu bonna basiru ati sipiika bwe yali agaana yaleeta yagamba nti nzikirizza omuntu asobola okwekwagula sibo kiri naye musajja yadde musibe emiki mutulagirira omuntu gy'asobola okwekwagula nga bakoze eki bw'asobola nga musibe ekyo nekwegamba agati kyenjagala muyigemu nti hadisi esobola okuba nga ekola bibiri kati wali ali abategeeza nti kisoboka naye ekikigaana okutukkiriza mpingo zino anokola ki nki mpingo omusajja ali wansi ali ku mpingo musibe ate yagenze niyeno kakati nawano tukkiriza nti hadisi yo ntuufu ekyo yalibadde ekitegeeza naye hadisi zino eziriwo zigaana okusiiba omwaka kati nkiraga nti amakulu gali tetuyinza gakola ki kugatwala ate ekyokupima ku mwaka kuba nabbi yatugamba nti bw'osiiba ki bw'osiiba ramanzaani n'ogoberezaako sittati obalibwanga hadisi ntuufu teriiko kubuusabuusa wabula yali etegeeza nti singa omwaka gwali gusiibika eyali asiibye ennaku 3 n'ayongerako omukaaga yalibadde abalibwanga asiibye omuki omwaka singa gwali gusiibika kyekitegeeza ekitegeeza yali atugamba kufuna mpeera nnyingi ezenkanankana n'omuntu asiibye omwaka singa gwali gukola ki gusiibika ekyo kiringa oli wajja n'akugamba era abantu bakyogera nnyo oli bw'agamba nti ne bwompa $1,000,000 siyinza kwebaka n'emmange siyinza kwegatta n'ennyabo folosofe tugamba nti kyoyogedde kifu nnyo ogambye bwe tukuwa $1,000,000 tosobola kukola ki kwebaka nani bwe tukuwa 2 weebaka naye mulabye njogera bwefa kakadde toyinza togamba nti ntera nnyo kigamba abantu nga tukuba olwali tuweddira kintimbwa bw'otaali gyeddidde waaligiridde kakati tuba tukuba lwali kakati gwe bw'ogamba nti wallahi ne bwompa $1,000,000 siyinza kwebaka ne muwala wange bwe tukuwa 2 bwe tusussaamu kati enjogera entuufu yalibadde egamba nti ne bwompaaki you get a point kakati kyenjagala tuyigemu nti nabbi yali ategeeza nti omuntu asanza n'ayongerako n'ennaku 6 afuna empeera ng'omuntu asiibye omwaka senga gwali gukola senga gwali gusiibika ng'atutegeeza kufuna mpeera nki nyingi nnyo so si kusiiba ki so si kusiiba mwaka ntegerekese bulungi nnyo era Ibn al-Qayyim yagamba
eyendowooza yemusanyusa ey'obutasiiba mwaka eyendowooza yaga nti eyendowooza yensanyusa era mu hadithi ya ibn abi shayba omusajja yasiiba omwaka Umaru n'amulumba ng'ali ne banne buuka ne balya okuggyako sajja ye teyalya. Umaru n'amubuuza nti ku lwaki tolidde? Ne bamugamba nti oyo asiiba mwaka. Ne bamugamba nti oyo asiiba mwaka. N'akwata ekitala n'akimussa ku nkoona. Kasiiba mwaka lya, kasiiba mwaka lya, kasiiba mwaka lya. Okulya yamujeja na bujeja nti kasiiba mwaka, nti gwasiiba omwaka. Lya lya, sajja n'alya. Abdurrahman mutabani wa Abi Nuaim yagamba nti Amuru mutabani wa Maimuna yagamba nti Amuru mutabani wa Maimuna yagamba nti singa baswahaba balaba asiibye omwaka baali badde bamukuba amayinja ng'omwenzi. La ilaha illallah. Kanti law ra'ahu ashabu Muhammadin la rajamuhu, law ra'ahu ashabu Muhammadin la rajamuhu, senga basahaba bonna baamulaba baali mukubya amayinja
kitegeeza bali basahaba bakirabanga nga kiki nga kibi. Nze ŋŋamba nti basahaba bonna abaasiiba omwaka bakikola tebannagaanibwa. Munfuna bulungi bagagaga, munfuna bulungi nnyo. Bakikola naye nga tebannakola ki, tebannagaanibwa. Awo tuba tugasse nga tuggyeewo conflict eyinza okuvaawo. Ntegerekese bakikola kyo kituufu naye bakikola tebannagaanibwa. Buli ayagaanibwa teyakikola ki, teyakiddamu. Kati ekyo nekiraga nti endowooza ega nti tetusiiba mwaka yeekola ki, yeesinga amaanyi. Mungu atusinkanye insha Allah nga tujja kwongera ku ekyo. Salaamu alaykum. Naam. Endowooza eyo egamba nti tetusiiba mwaka yeesinga amaanyi naye baddemu endowooza bbiri. Okutamwa n'okugaanibwa haramu. Kati ebiseera ebisinga abagamba nti kitamwa bazitoya nnyo ekigambo haramu nga tebaagala kukyogera. Kyampisa obutaleeta guntu gunene n'ogussa ku nnamula. Kyebava nga bw'olaba nti ewammwe e Buganda tewali kigambo taata muto. Obaga nti oyo taata. Obaga nti taata wenyini oyo. Nti ye oli oluvanga omuga nti omuboole. Tetulinayo ekigambo taata omuto ne maama omuto. Oyinza otya ogatta ebibiri. Taata ate nga muto. Tugaa nti taata oli bw'avaawo nga taliiwo yennyino n'olyoka ogamba munno nti omuboole. Kijja luvannyuma dawaadi omuboole kitegeeza si yanzaalira ddala. Era ffe ewaffe olina ogamba nti oyo na taata wange omuto olina okukyawa akola ki? Akukyawa oba omubodde. Kakati baliba ekigambo haramu tebaagala nnyo kukiwulira. Kugamba kizitowa nnyo, kikaluubiriza nnyo, kiringa jahannama. Akoze ensobi. Ntegerekese. Naye oga nti ogenda muliro. Abamanyi bakityanga nnyo. Ne Katonda yeeyisanga nnyo ebbali ebintu ebimu. Naye nga kiri kyakola ki? Kyategeeza. Kati kyetuba tugamba nti kati oli Ibn Hazm aye yali muntu wa kukubawo nga bwe kikola ki? Nga bwe kiri. Naye nga na bano abaali bagamba nti si kirungi omulamwa gwabwe gwonna gwe gumu naye bakireeta batya? Kusabika. Exactly. So ng'ekyo omuntu yenna bw'aba ayogera asabika. Ndowooza mwali mulabyeko omusirikale omutendeke ng'akutwala okusiba. Munyumya emboozi n'esinga n'eya taatawo gye yanyumiza naawe ekiro. Hatugende gwe otuuka ali okubuuza sayini ngaawo kola statement tobitya ebintu bya poliisi tebiriko. Kumba akutwala kola ki? Toa viatu. Kyobula abasajja abagezi.
ye ne bakwata ne basiba. Exactly. Kyobola abasajja babagezi. Era nze mbakubiriza nnyo abasiraamu buli omu ate akirungi abeere ne looya we. Tobeera na looya nga omaze kufuna musango. Tokikolanga. Oba omuntu yenna omugezi tomanya abapoliisi ng'omaze kugwa mu musango. Kati ekintu ekyo bw'oba otidde nti ngene ne bansiba sooka osindika looya we. Buli taliiwo naye ishu eri eti. Ishu tumuvunaana kino nti bw'okuba kutandika kuwoza n'okutandika n'emikola ki. Ne bitandikirawo. Bw'okuba kutegeeragana nabo kubanga kyangu nnyo gw'okuwininga omusango ng'oli bweru. Kubanga oli looya tebagenda musiba. Kati mwenna mubeera bweru. Naye omala okuteeka munda n'okupapa okkiriza ne byotaakoze eki. Ne bwotaakoze. Yes. Opapa n'okkiriza ne byotaakoze. So send your lawyer. Agendeyo alabe ki. Tuguddewo fayiro bwetu ne bwetu kyekyetagisa alina okuliyirira ono. Fulegeza nga kakale tukkiriza oba nedda. Tukkiriza okuliyirira oba nja kusasula bwentu. Fere kiti. Awo ngo naye wali basooka ne bakussa mu ki? N'ogonda. Kubanga ko kagonza. Exactly. Kubanga ko kagonza. President Museveni manyi we yabagamba. Yaseka n'agamba nti abantu bakuba batyo omunnamagye. Omunnamagye kye yalikoze. Omwana we yabagamba. Kye yalikoze. Alina tactics ezigonza omuntu ono n'asobola omukwata. Kati ng'ayogeddemu akeekijaasa akakulu nti omujaasa omutendeke tokkiriza civilian kukola ki? Kuzannyirako. Kitegeeza olina means. Ng'alina kyategeeza kyesobola kwogera ku media naye ng'alina kyategeeza nti nga ggwe omutendeke olina by'osobola okukola omuntu oyo. Neyeetama n'ataddayo mu mulamu bwe kukuba muki? Kukuba mujaasi. Kitegeeza olina w'osobola omukwata owakola ki? Owaluma. Akati kasita bakussa mu kkomera bakuggyeko ebiwawaatiro byo byonna. Ntegeerekese. Kakati tumayo looya walabe kiki kigenda maaso omuntu mwagaza kyono nti tumwagaza waliwo omusango guno bweguti ngagati kale kanziji nga kale ngajjaga nti waliwo omusango nti tukkiriza omuntu oyo kituufu namutomera naye tumujjanjabe tujja mwana nga looya agendaga nti basi nga togenze mu kkomera. Yes. Naye obakwata kiba kitegeeza nti ogenda kugonda nnyo. Ekkomera liringa bwola nti